bakute ku subjects nyingi, bakute ku engeri gye basobola kweyamba bo ng'abantu byokubasomesa financial literacy. Tubaleetedde message okuva mu manifesto, implementation yaayo ne challenges n'engeri gye basobola na roles zaabwe bunaanizibwa bwabwe mu implementation chain manifesto. Tubasomesa ebyempisa, abavubuka tubasomesa ebyobukulembeze because they are the future leaders bagenda okukulembera eggwanga lyaffe. Tulina bingi bye tubasomesa. Eggwanga balirabirira batya, bali promotinga batya, ebyobutonde ng'ebyenvironment byonna tubayigiriza. Toli Muganda, toli Mugisu, toli Musoga, toli Musiraamu, toli Mukristaayo, oli munnaki? Fenna kyekikola ki? Kyekitugatta. Era bwe tuva wano ebyobufuzi wadde bibeerawo naye waliwo ebitugatta n'ogamba gaayo oyo wa Nuupu ono wa FDC naye ffenna tuli bannayuganda kati